Joshke Tincture Avenue ate bakutusako filimu etandika olunaku olwaleero ne bannaffe Abadembe Movies tuba twolekedde naye nga tugenda ku kitundu kya kusatu episode ya kusatu ku filimu yaffe eno eya Bathmark twagala kumanya ate biggwerawa naye nga mu bitundu ebyemabega abazze babiraba nga matino mukola kyamaanyi nnyo naawe wobanga ebyemabega obadde tobiraba nga nkugamba nti ddayoko emabega oba onoonye awali playlist waneno ku YouTube channel yaffe eno ogenda kuba osobola okulaba ebitundu byonna so oba otandikidde ku kyokusatu ogamba nti osobola okuddayo emabega naye ate era ne wano osobola okuyungirawo Bathmark episode 3 ate twolekedde biki ebyaddirira kibuga Kampala kasita okiraba ng'omanyirawo nti nno obutereevu kati twakomye wano nga client yeekyanga agamba nti nno bano tebali serious kitegeeza nti temuli serious mugenda kola temusobola kuba serious kuba ebbanga limaze nga ntuula wano amazaalibwa g'omulangira kati amazaalibwa g'omulangira neeraliikiridde ogwo omukolo gugenda kubeera gutya kimu nga kikolebwa mu budde nga bwe kyetaagisa nga womanya ebintu by'olubiri buli kimu kirina kuba nga kikolebwa mu budde tebali serious wallahi kangende mbagambe temuli serious nekyenkakasiza ddala bulungi omulimu guno bw'oba ogutuwadde amunaye tusonyiwe ne bambi omulimu guno ogutuwa kwange kisingira ddala tulina buli kimu ekitambuzibwa kuno ffe bantu abatuufu tulina byonna ebiretangisa tulina abafumbi tebavudde ebbali tulina abaana bakola decoration ena making omukolo gw'omulangira nga guli kalafu kwegamba buli kimu kigenda kuba maridadi sana nkiwa abantu b'omulubiri tebagala nnyo bintu bireeta nze kyemanya ab'omulubiri tebagala nnyo sambala ate binyanyanyanya bya suna beeni kyekyo kati tugenda kutambuza bulungi tugenda funa live band kubanga nayo weeri bajja kukola bulungi omukolo ogubeere gwa kitiibwa ba decoration wali emmere oluwombo buli kimu kikwateyo n'olwekyo tusonyiwe ku byonoonese naye nga tujja kutwala naye maneja bino nga teyabiŋŋamba anti kati wali maneja bambi yali tannamanya nti omukolo tugenda kukwasaganya naye kati keyakasizza n'aŋŋamba nti no mbikutegeeze okay mpozi wangambye bakuyita ongambye bakuyitani naye bampita Hezo nabukeera nakazigo lya Joshke yalimpa omukazi bambi luvannyuma yakkiriza abawo omulimu gye sirina budde nti obudde bundese ngenda kumukubira ku ssimu kati maneja ye nti omukolo tuguba wadde nja mugamba omukolo tuguba wadde Hezo webale kubeera mwana mulungi namusiima era buli kimu akirambuludde mu butuufu engeri gy'ayogeddemu bambi mukazi wattu amusiima n'empisa kahezo katu kati mukazi munnange ali eyo oba naawe musajja munnange bifo nga tonnematira mu kafo k'olimu beera mwetowaze laga empisa laga obuwombeefu akagambo sole kakulu nnyo nnyini ddala era munnange oluvannyuma n'abakyala n'akkiriza omukolo gw'omulangira bagukolere mu kifo oba mu kitundu n'akwata gage nehezo n'asalawo atuule mu butebe kubanga munnange omukozi wa wano yaba client number 1 kati okudde eno amanyago gwani onono tannaweebwa mulimu pozi gwe gwe ngambye osisinkana antunudde mu fayiro era nabitunudde mungenda ku mulimu kati gwe omulimu gw'oyagala oba tukyuseemu bada wako kakulu nnyo mu interview otandike okola ogenda tandika okola leero mwana muwala nga bamuwa omulimu tunayala buliso ogenda tandika okola ekirala inaffe enkola wano ffe tulina enkola wano abakozi abapya tubawaayo kakantu abakozi abapya tubawaayo ka advance beetereeze ku kati ogenda ayita mu ofiisi yange ofuneyo ekizike munnange waba tagenderedde kuvuma nti ofaanana bubi kati munnange oluvannyuma maneja ng'atuuza abamu ku bakozi banaye mwebale byonna bye mukoze entasiima ebulaagiwa era mwongeremu amaanyi baba batudde mu ranks zaabwe bali be basembayo eri emabega ekipisa mitino nakulo olwaleero
ekikulu mu meeting ya leero omukolo ensi yonna gwe badde eyayaanira omukolo ebifo eby'amaanyi gwe badde biyayaanira ffe tugufunye obugalo awabawo akasente awo za mukozi munnammwe omu engalo ezo ze mukubye za mukozi munnammwe ezo bamuyita Hezo yatukoledde nateerayo akabega nga tannaba nakukonfamingibwa amazaalibwa g'omula olina musunako mabooda engalo ezo muzimukubire bulungi bana engalo ezo muzimuwe mu bitiibwa Hezo ye yakoze kyamaanyi andika leero tugenda tutandika okutereeza buli kimu twongere amaanyi mu mirimu gyaffe era mbasaba tutereeze buli kimu amaanyi tugongeremu longosa buli kimu kitukulo abalongoosa mulongoose awayita mwongeremu bawayita mukole hospitality mujongezeemu ezo omulimu gwe bagenda Ezo naye alina omulimu gwe wagenda okukola nsuubira agenda kuba agukola bulungi kimu kiri bulungi bambe mwana muwala ono kinatambula okuntu tujja kufuna ne caperais atolowooza tebiriimu okwongezebwa ku misaala zando buli omu ekyo kizzaamu amaanyi ekyo kasitoma banaatera okujja kale ndowooza buli omu ate agende kujja alina okukola kweyongera kubanga bakasitoma banaatera okujja kekadde kaabwe Heizo atolowooza teyayise interview nga tannaba na kugituulamu bambi engeri gye yabaddewo olwedde nga yazze kkolayo omulimu yabadde yagwewadde dda n'asisinkana n'ayogera bye yayogedde ebyasanyusizza yabadde akyankalanye era okukakkana nga bamuwadde omulimu ate era kyakoze kireese essanyu mu kampani kubanga bagenda kuba n'omukolo ogukyasinza okuba ogw'amaanyi birthday y'omulangira gw'omanyi okuba nga eri mu kifo ky'omulangira wangi sanyu mulabe eno ne mabooda bafunye dde obuzina ate mabooda oyo mabooda mu by'okusanyusa abakyala bye yasooka osoma osaaga n'olwekyo okugamba gwe wenna firimu zino nze nkugamba nti no ziba za byakuyiga bakokojjayokko ate obere nga nawe okakozesa kubanga engeri gy'okwatamu bakasitoma nsonga y'amaanyi nnyo nsonga ya nkizo era nsonga yeetaaga okutunuuliza eriso ejjogi bakasitoma olina okuba ne kasitoma care olina okukola emirimu gyo olina n'okuba n'olulimi oluwombeefu ono yalongoosa eri n'eri ndowooza era akasaala munnange keeko kifo kikola mabooda ng'akola mulimu gwe kati aba ali awo agenda okugira bw'ati nga mukama we ajja musisinkane ogamba otya mabooda oli otya mabooda bigenda ndi bulungi zaako abantu baffe balungi abantu balungi kulongoosa mpula oli wamwanyirira yonjo nkulaba okikola bulungi ampitira ku siiko oyo okay kale kamuyite Sikovia yooli abalaba ekitundu ekyasooka eyasaba mabooda ssente ez'enviri mabooda n'amuwa omutwalo ogumu n'3,000 ne bagumuzirira mbusi musajja mbumaawo abasajja bagaba 5,000 kati omulimu gw'amabooda nawe okuggyako abantu abamu kati omulimu gw'amabooda awo kale wabanga kale agafuna 5 kati twonna otutwala afuniremu ekitundu tugenda kubanga twongerayo tugenda kubanga twolekera te ekitundu ekyokuna tulabe biggwerawa ayabas Joshke